Maama wa Asia bakimukoledde biyina maaso awo SB4 ye ebintu byeyongedde omukyukira ddala nakankalina nakankaka kw'otadde ne Barani mukwano ate nabo bakikoze naye nga sinaba kubanga nkutuusaako ebyo byonna bambi mbadde kusaba vidiyo eno sooka ogimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna ate naba kusubscribe ngano ku buyinza Sylvia News mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba ngendanga okuteeka nga yatera nabagambye gwe wenna omuntu ayagala kulangira bizinensi wano ku screen nteekawo enamba ya WhatsApp ate nawo ng'ojja tukikwasaganya ye munnange Charles ogamba abadde alinga ng'omukyalo oba atamwagala abadde alinga ng'omukyalo eyamukoowa ye yafunyedde ekimyula bannange nabo bajja kunyuma ng'obalabyeko mu maaso awo ng'omukwano kye gubakola kikabuka n'olwekyo kanga kutuuseeko mbujjuvu mukwano ye maama Asia bamuweeredde ddala ebintu ebiwera nga mwe muli n'ennyumba bannange. Tulina mikwano gyaffe abatutisse obubaka buno tubukuwe. Mikwano gyaffe abo batteemu One Love omuli ba CEO omukyala Yvonne Nakankaka ne papa waabwe Alan Uthman bampadde obubaka buno gira emitwalo 36 n'ekitundu gino 10 6 8 kino 2 gamba zino jjo giri 16 zonna ziwera bulungi emitwalo 36 n'ekitundu nga kukubagiza ne bagamba nti Mukama akugumye. Asia abadde mukwano gwabwe nnyo era batuusizza obubaka obw'okunyolwa olw'okuviirwako mukwano gwabwe Asia ne bagamba Mukama akugumye yaweera yajjawo. So tuyanza nnyo team One Love omuli omukyala Yvonne Nakankaka ne Mr. Uthman Alan obubaka butuuse ne maama ali wano ali mu mbeera teyeeyagaza naye fenafena Asia atulumye banange tweyanziza nnyo tweyanzenge bannange mwebali kuziika mwebalire ddala Mukama abawummisa. Obona obubaka buvudde mu team One Love CEO Yvonne Nakankaka ne Uthman Alan ne bamemba bonna bo basangawo ku TikTok. Tubagala ne tweyanziza nnyo mwebali kuziika.